Amaziga ge mukulu gava nabye sebatanga akaba nange nenkaba. Abono batu balina kye batakola. Base bata. Ebyali bikolebwa obudde babikola. Ola saro mujire myaka moli. Okola bikolebwa myaka jo. Kikolebwa kya Samuoli. Ate waliwo regime ejo kujjangira naye ekola biranga ate nyoma byo wakola. Ate bazala weffe. Ngabigabugambo yali yakola bichebe. Ira omusajja bwe yali ayambadde. Kisegenenga kuola ate wali mata. Zona zibanteekateeka za Mungu. Negoma y'abantu abali abagagga. Nga sete bazi kumako muliro. Salomo ebintu biggwawo. Botasaba nnyo Katonda bikuumira. Katonda akyusa embeera y'obudde nga bw'alabye. Katonda akeera abadde omwavu olw'enkya n'amugaggawaza. Muto wange mwami musuuza. Muto wange mwami musuuza. Ng'omuntu simulinaako buzibu ebbanga lyonna, by the way. Ate ali omu ku bantu abanjagala simanyi lwaki aliwo atyo kati obudde buno. Naye nze mmanyi bulungi nti okwetonda si bunafu. Sikimusaba nti nkimukaka, nkimuganga mukwano gwange. Nti ekyo ekigambo sorry oba mwanfunye bubi oba nasimattuse tebuba bunafu gaba maanyi ga muntu bwe bukulembeza. Kuba nekyandibadde nga kituuse ku ye nze ne nandiwulidde kati ngezenga ani omuto ennyo ku Kenzo nga muyimbi. Mukunja atasera. Bwana obukubye ennyo ennyimba ne zikwata nga buto. Njagano kwata. Vairota? Hajjamanyi Vairota. Mumanyi? Amanyi Vairota? Nyimba ze kati ngamba nga ono muto wa Mickey Wine yani. Dax Vibes. Kati wamulya mu budde buno n'alengeza Kenzo okusinza emyaka gya Kenzo n'oli wankwadde tegyawukanye nnyo kiwanvu. Naye omuwuliriza awulira naga ye omwana ono tawa bakulu b'ekitiibwa. Kyokka nga mukulu we bukulu we naye gwe wavudde ku bakulu n'ogenda kujja jjaawo. Kenzo yavudde ku bakulu be ba Aji Kapo. N'agenda kujja jjaawe. Kati kikyamu. Kenzo akoze kikyamu ekyo? Kifu. Sima bakyasimattuse yakizeemu. Kwatangemba ogusoose yatwadde bugize. Yaleete n'akiddamu mumutegeerere ddala. Okiddamu singa alina interview empya gy'akoze kati. Bwe ngambye nti omuntu akizzeemu. Ekintu kiyinza okusimatuka mu interview n'okiddingana emirundi gy'oddiŋŋanye. Naye nga tomanyi nti oli ku kikyamu. Tegeeta abangawo bayimbi b'akadongo kamu nga mulina kye mwekoledde. Kafeero yafa mwavu gwe yaliwo. Kafeero yakola ebiteekwa okukolwa mu myaka gye. Kafeero yayina ennyumba wano ekajjansi nga nnungi ng'ejja mu kiseera ekyo. Ng'ayina ennyumba emaganjo ng'ejja mu kiseera ekyo. Ng'ayina ennyumba ye enkoko njeru we baamuziika kuyika za 25 nga wajja mu kitiibwa ekyo. Kakati abaana be bamanyi engeri gye babitunze. Olaba gwe okola ebintu byonna tomanyi pulaani z'abajayideni. Tumanyi Mungu bwana abakola. Gwogugoba ogumaze. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Sawa bampadde mpe. Mukyala wange. Paddeyo sawa basijirabire wentudde kati. Neba manyi gifiti bagifitinga. Agireke. Nakye kulebera. Omukazi awo yampimye. Nze simuwakanya. Aje sawa erebera. Omukazi simuwakanya kye yapimye ekyo. Nakye tutsonjala tutitoleke benge ekwatako woto namanyi jebya so bitolako. Atoga yakumya tojijjako. Jebbi omukazi mukubire. Ajo ngambye mukubire muganje wenda gitola negichema atimanyi bazitola kukiriza nedda atimanyi bazitola kwa jisawa
oli gwe nnyumira anedda toson bwoti olinga muzeyi magala bano asomesa ba SST bwagira bwati nene bwagira bwati ewone nnyo wenfunira wuzu nga njigyemu okufuna okujerabira nizo jerabira mu kiyigo ne bambi sawa nungi aji kaluga celebrating at the birthday but diseti lena kuzo mwezi meka lero mwenda ne sawa zizo eriko ne date sawa mwenda gwennyini ebara mwenda kana juu aje ambale sawa mbadde maze emyaka mingi anti buli wembeera waliwo essaawa essimu eriko essaawa bwe mba sigiina mu mmotoka mulimu essaawa ne mu nju mulimu essaawa mu mmotoka omutatula abaana naye bajja ggula nekyo senga nzaali akyogera senga banvumadde abaana bagenda shalo omwobonyabonyeza buli kimu ku nsi eno kakati omwana tomuwanga olaba abantu bawa abaana muyina emmotoka emwe waka olumu ebaamu taata olumu evugwa abaana olumu maama abantu kati n'abaana ne bakula nga bali comfortable nti tuyina emmotoka omwana leka akule nga akimanyi talina mmotoka nanti ekikwesa aji anti agivune era nze saavuga ku mmotoka ya muntu nze okuba ekisumuzo ekisooka bwe nti yali mmotoka yange nga nakyeteeka yadde ya mukwano gwange okuyigamu nakyeteekamu nti nja kuyigira ku mmotoka yange era mungu n'akintuusaako ekisumuzo ekyasooka bwe kikikiki nali nkikoleza yange walinga waliwo kati wali wakuna benaka abakyali bange wali twagala tugule emmotoka naye namperekeraako tugenda tugule emmotoka amala ngamba ogirabye kwanze yaganye makanika we mukanga twagibulawo nakawakuponja wasangamba kati Shalom yanyakaleero okunjigiriza ngamba mukanga tomanyanga soka ovuge tuve wano sagala bagaye mbusi yange twali entinda soka enkwate mukko entinda mukukola se entinda tera amenyisa village waliyo nanga atupenyigize mu kabasinga mbatwalanga mu village oyina kutwalanga mu kisaawe ati mu kisaawe waba wagazi nnyo bwana atwa time nga tuli anti na omulundi gisoose n'asooka afuna omutima omugumu nyamanga nyenyigiza mu emmotoka bwe nkwegiriza emmotoka bwakuvuga mu mmotoka tuvuga ntujjanga wanene nenvaamu nenzira ebbali kemukazi yotumaga guno muliro break eno parking eno drive bodi nyano bwoti ebe etambula tekani bwete etambula vuga nga tugenda kukuba ate bakwata ava agwa mangu ensisi mujja kuliwa nedda munanga ayiga mangu temuyigire ku muntu nedda kubana ababoda abewujja ogikoleza mwolu nga gamba bwotyo zeno bwoti gena bakubo geno ndoza n'abazungu batwewunye envuga yaffe baga tuli bakubo era oboso ovuga mu Uganda naddala wano mutala bye nankwa bye nyekasubi envuga gye tuvugamu wano n'abazungu bajja bagamba bano bacanga emmotoka tuvuga batutya olaba omwana agisa kapeve wa taxi ng'agigize bwatyo ompira guli eno ne wa taxi banse manyi buli wa taxi amanyi nti avuga mayika tamanyi mmotoka buli wa taxi olwokuba bana bavuga emmotoka entono bagumiikiriza sajja bali mu kuyiga emmotoka abo gamba bwe bya taxi naye ogenda okutunula eyenge eringa mu abirente eyo no tekulubusa ziri ku nnambe n'omubozo weno naye naaliwa yayiga tunasako buzinda naye bakubadde kwerwe abatuuli welcome to Shalom to kazi yakoze atya kasuku kadagos welcome to Shalom to 56 is happening we tugamba sasa kulebeza mu jotegeeza ati kyogere abantu tebagira bate program jogera kyotegeeza nadde simanyi kyakola kyogere nayogeza ekirimi najifuna galubindi awaddewo omukyala atudde wa Zubeda n'amuggyako galubindi nimbuuza okola ki nti ndi mu kufaanana Shalom nina ekirimi nina emimwa ndebeza emimwa nina galubindi jawali omuntu atafunirawo ngalo awali omulema atafunirawo ngalo wabula bati aje ndiko obulemu bwate mugufudde badde kunyumiza mwami Kasuku kye yakoze nenga akasoli kitaawo no muleka so mu Shalom yatwayongeddemu akalunga akavudde bweruwe gwanga kalungo ki mu Shalom power kano bakayita tomulekera Shalom power tomulekera akola ki ngalaji mbokwe yakutaka ate kuno gwe gwabisala gujjebbi mbatinze nkweya kutaka okuba business wamma onye Shalom oil akulaga kyogendo beera yakula bwati twayongedde product endaje twalese kati eliwa
muno mushalo mpa twayongeddemu akalombo bata tomulekera nga tolese kulanga biri nabyosuubula mu dduuka bita wansi byo tebinatuuka byo biyise wansi naye nga abaagala zidirudo bannange nzirina n'obukyalo obuli artificial nabwo mbulina n'abaagala amabeere olyambala kiro ate ligonda bya silicone n'abaagala akabya nakaleese osobola okwambala akabya nako nakaleese weekali abaagala okwambala ebbina nga Zubeida naleese ebbina alyambala Zubeida yambala ebbina tali kwalaali Zubeida ntwambala nti abantu bambala banya group yabambala amabina Zubeida Mary Nambwayo Nambwayo nze nemeyagize kati nkuli abantu bambala ebbina mu Uganda Zubeida Mary Nambwayo Jenny Namukasa waliwo no banya Jenny yalina bbina Jenny mpozi nga akinadde bwati nga yeebase nze nalinga manyi nti kakula Jenny yambaliranga ddala ebbina kano waliwo lwali erabira enkuba n'erikuba kati enkuba erikuba ate mbw eritwala omwana yanyumiza ekigambo nabaddeyo mu gym nasanze bawala banyumyawo nadde obugaali mayi bubalayini nze mbali wakati buno bugaali bukyenya ndi wakati nvuga ow'emmaaso anyumiza ono ow'emabega bambuusa amaloboozi nagamba mwana gwomanyi kye nagwako juuzi nga nkozesa ekinaaka ekyo kyoyogedde byoleeta ekintu kyange ng'amaanyi ganzigwanga mpowanga neebaka saakedde nga omusajja wange emesezi amulidde konze kati mugenda kuziika aja yingira mu mboozi y'abaana mubuuza mugenda kuziika ate omusajja emesezi avudde yafudde naye nga ebintu ebyo byonna abyagala 0705 271973 abaagala dirudo byonna ebintu ebikozesebwa mu kisenge nayiseyo n'empingu ajjagala nkuwa empingu osiba omukyala nga muli ku kisenge empingu nazo nazireese empingu kati nayise n'akandooya njagala osiba omukyala akandooya lwaki ku ensonga za mu kisenge kati aji nina akandooya nanyakana akasiba embwa aji obenga mbwa mukazi akuvuge bwaki akusike genderera byoyogera aji njagala tuspicinge ategeeza ki banna omujja kuba naani tubikola naani niralono banenereyini tereyini bwanajja awo emboozi badde eruka nalese product azinyinzi nnyo okutereeza amaka mission yange teze edduuka lyo ligenda kusinga kukyamako abantu nga si bakusaaga nga buli akyamawo omanyi ono anonye simadi dirudo bulidde no nga jirido mayi waffe twalinangayo omwami bamuyita jirido yafa kale wedda mpuya nalese jirido nga mayi muntu stock ejjudde edduuka lijjudde ebintu bingi bye twaleese kati oteeka ku display wano ku luggi nteekawo ku luggi era noteekawo jirido nteekawo jirido awo nebbeeri nayo nenditeekawo nebbina ne buno obukyalo obuli artificial ate muna atajja baitani babugula okufa atajja bavudde ku bakazi aji there is a problem mama jeje nto muyiwako mujjawe nga wakadole ayinza okuba ali awo gwatoyinza obanga wabaddeyo n'otagezesaamu anti olabo babukola mukwano mbutundidde ebbanga olabo kakola bulungi kanalo kenalesa tekukalamba bwo bulamba buli odalo yakantumye era katuuka namanyi ekiyombe nakusanga busanzi mama jeyidde akakuba mu kyoto naga kati mujja wenka mmoche kati nayo kyawazi basanga kwaka kanalo waliwo ate bwe nalese yakantumye ali Kongo mulane wali waneeno kebampadde aji kebampadde kwogera okasetinga ennimi English Chinese French Kiswahili onyumya nako kaddole gomanya olimi lwokaagala nogamba kakati lero nja kusula na mu Tanzania nga kateekamu Oluswahili kanamanya ennyimba za Raisi omujjukira nako mweziri so kyonna kyoba oyagala gwe kyoba okola ki kyoba oleeta aji twavuddeyo e China ne mukulika eyo navuddeyo aji nakulabye otambula wandabye nasanze omuchina omwavu China denuso nganze mugaggawe
gwavudde eno nze avudde eno China yampomedde leta ebintu byaffe kyembuuza matujjayo mpola mpola ku dduuka anyako kwa Sente Juma nze meka ekyebiri nga genda Juma jazikuwa ono lese jirido aji njagala nkweka dirudo katwala musalamu alakumatu yeso so musalamu akwe jirido so kwata no mwerezo omutwalo omusajja nzosezze nedda nabadde mbalinze okuvadda nga tukola saagala tuyombe tekamu ennamba awo bakutere manyi olwaleero obwedda mmanyi tugenda kusooka tukole ngende mu mmisa nange sigeze mu mmisa obwedda njaga genda mu mmisa bannange abantu wa national ID zaffe bayinza okuginyimira ddala tuneze mu ggwanga lino ennaku zino nomala obuzala yini banneera mukuume layini zammwe weebulira obwedda njaga genda ID empya teri pulesinga layini empya ID ze batuwadde empya tezikola replacement ya layini otwala nkadde naye tekyakola kati baagala ki era kati okufiira layini okufiira layini yesimu ofiirwa omukazi kati kyembuuza bwendeeta ID nakola replacement ati bwendeeta layini ID ne bawala ya poliisi baddako kunsaba ki nakola replacement ya layini eyagundi eyasani ID bampe empya nengenda nenkadde nga tekyakola mu system ne bampa akapapula kaganye mu Airtel kati bange Airtel wengina genzeyo bange ngende ofune barua ya court okuli pressing line eyabuze line yange yabulidde China ogende mu court infune akabarua ka court enzikirize Airtel bagire badde mu line yange bajimpe waliwo ekikyamu kakati kyembuuza Uganda kiki anti kyembuuza ID batuwadde enfu ID tesoma teri pressing line anti government yatuwadde enfu yes teraga mu computer ati batuwadde biki ebyo tusaba government banne mutuyambe ID ze mwatuwadde abanira teswali pressing tezisoma mu banka na computer kato ID tezisoma so nze kadde nali njana gisuula tokikola nate bata kyakola ate kyewunyisa baga something is not right so adna de China eyo nenga alina kufunira dirudo jirido semwagala sorofuna jisofuna mtu gwo kasigamu kati mugamba obankwe kali catfish akoge oluswali abantu bonna myaka jange kati mugamba ndeese eki okamunyonyola kakongo omusajja so bwe twali wano adi nonga kwa so kwa tedirudo goto wangu mpadisa oyabe aji twali wano ngengecha nonga aji oyagala ati nongambo oyagala simulula simu iyo aji basumululira ati no iPhone mpya esimu zino njagala soko okwebaza ngenda guluba nayo togimanyi pako jiga iPhone yino tugenda guluba ngenda kuba ku musomo ya California twakufunide katonda wange ogirabye esimu aji neki kyana gonjagala oli kyali wange aji nasoka nga ndaba tebikwatagana kati mazoka osokufiirwa emikwano mu bintu by'olukujjukujju nga weegezewaza but wanda ngondabanga zolo ngonyima interview ne Salomu tugenda kwogera biki mune tugenda okumala kolayo abantu sho nga bazikola matuna simulira wane aji gwa basi oyo nona bwono aji njagala osimulira iPhone yaffe wangamba oyagala simu konze kandi kuletere aji njagala okubaza abakyala abakola ku kisaawe Entebbe mu revenue section yawo aji ati Hadija thank you so much na monna team yonna omwami akola omusiraamu awo batukebererawo bali China wano Entebbe wano mu Uganda banongo mazokujja okumisolo banyambye nnyo ku misolo okwaccessinga omusasula no bwoti sasula bwezi nsumulula negendereza wankubadde sibimanyi nnyo naye yange ofunya iPhone aji ate abamanyi okusumulula tebalina simu awo tokudadde bukudazi ayinzogala omusajja bwabigiitana katwagala aji ojo kuyimba atonda simulula no aji iPhone aji ekulemye simulula ogize no kano ko bogira bwoti kano simulula kano kano yes no manyi abazimanyi tebazina abamanyi ozikozesa okusumulula nogikozesa ne kano solo kajja ko boyagadde mpola kave ko faafagane nayo aji nayo ene wakyakutte aji simu mpya beba wabijirido batwale nze kangende neno mwali wadirudo eno kyamu aja akapapula ngola ogenda gikozesa otya nsoma
Aha. Okirabye? Tukajeka kavera. Okajja ko lwaki? Esimu ino okutuuka ekanga mpya. Nga mpya. So nakusubiza aje simu erangi lese. Ate muino kante ya ku TikTok. Esimu njina iPhone. Esimu jenyina. Si UK used. Mpya tukunze nsozo jiroji. Oba Dubai used. Omene wabo yagiguze. Neka tonyo soma kati najo no busoma buno. Bulwa. Lulimi ki? Bwa mu luzungu. Kano kajja mu line. Okirabye aje. Amugaso nnyo. Ako kajja mu line. Kati no iPhone. Eriko ne guarantee eno gyolaba. Senga oba ogikoye tulina omwaka mulamba okugiza ku factory. Ne batuwaamu endala. Ensonga yosinga zigamba abadde bangamba ekigambo. Abagamba ki? Esimu yaffe eriko guarantee aje. Abawoza akwata kisimu kyekyo. Kati obamaze ne manager wo kwefu. Ate tebbika. Ngenda kuteeka mu iCloud. Ode we mumanyi gwe. Neka aje ananda okuletingira iCloud aje. Omwana lero akumeka. Lero lwakuna. Enkyolo okutano omwana ajja ne tugala tusaala ejjuma. Nwakuletinga iCloud yawo. Yafuna diguli mu IT. Aina diguli mu IT. Kaya kuletinga iCloud. Otegede nti nyina abantu abagundi. Onyaba loya babiri. Onyo wa IT. Nyina no bino bimukolo wa mawulire naye mwina ina mu diguli. Mawulire. Haji toli wumite nga abeka sese. Oli gumite. Abamuwumite, abamugumite. Bagesima yabe ababusoga bamuyitani. Simani nete. Oba ngumite. Buli omwana bawandisa wa ne webale. Kalaf. Fafa gana yo aji. Masaga. Asatu. Ate mu abaana kati mundabe wakati musabe simu yange eri. Kati kanyo gajuwa mwana. Ono mwana we kyo musanvu. Eruwa. No Samsung. Ajiveko. Ajijiwo mwana. Ono mwana we kyo musanvu aji. Kati mwesi simu eyo. Jwa do kwata. Ate kyo musanvu ajikozesa eki. Basomera waka bagenda yo kusomero. Omwana abanye simu aji. Wa. Owe kyo musanvu. Ku kisulo. Waka. Baime kisoba kebere case. Nene ne bamenyamu n'omugati. Balabe sikubanga oteekamu. Kuma Uganda tugafuna obuzibu atenge ensi gye tutwala. Twakati nti badi bagana essimu. Katale gye tulaze ku technology gyalaga. Twetaaga kubanga n'essimu ate. As a must. Ngate nakyo kyetaago mu kujja nakyo ku ssomero. Kana amasomero gati. Nakyo vulanga ebintu by'obuwemu byagala gavumenti ebirwanyise nnyo. Kubanga essimu zigenda kutandika okubeera n'abaana okuva ku baana abato. Nga ne data bwabera ku ssomero ali ku wifi. Fedede nje asomera bamusaba tab. Bamusaba iPad. Fani. Jede nje asomera. Wa myaka emeka. Ebiri kitundu. N'ogigula. Nga tunofuna iPad yawo. Wagigula. Yawo 280. Oliko ekizibu kati akola ki? Kati omwana aba asomera ko bibasomesa kati this is orange nga alaba ali orange. Bajikube ku lubaawo. Abaana kikwata. Omuyembe ne kalangi. Mubagulye ennoni za langi za kala. Abaana. N'abasomesa. Ebyo bintu bya kalubiza. Ebyo bintu biraba Salomo bijjange ebyokusaaga. Goyina obusobozi. Bajja kukifuula nti kyabo nabagenda bagituma omuntu w'omukyalo. Yina atali wa mukyalo ne Kampala. Bameka balina obusobozi okukwata obubiri ekinano gula iPad. Ekyo kintu kinene mugira muwandiika ku lubaawo. Amasomero gakendeze ku byetaaga ekitegeeza bigatuma abaana. Ebyo bintu ebyo. Abantu badde essomo ne balowooza nti buli muntu mufunyi alina obusobozi. Abantu bayina ate baagala okuweerera abaana baabwe. Nammwe bazadde mmwe n'abasomesa mmwe temwasomera ku ebyo naye mwasoma. Ate mwayita bulungi. Ensi ekyali njavu. Abayina ssente batono. Kati bonoga mwana nti simanya wano ekyetaago iPad wano banaabijjawo. Nnemesezo ogenda mu mmisa y'omugenzi mukyala mufumbiro. Naye bambi kino naye kati ngenda egindi nsuleyo. Tugenda ffene bugolobe. Tugenda bbayo. Wena bbayo leero? Tugende tujja bbayo ffene. N'okubaayo kubanga sisobodde genda mu mmisa. Ate ya mufumbiro kyali wange. Ano mukazi wabambi balese obwana obuto. Netulabanga ennaku mufumbiro gyali tujjanjayo mukazi ate bayinza n'omugaana omuziika. Kuba tebannayanukula. Twagenda mukkiriza. Anti kati ekyo kibayita obusibe bakuggyako your rights and what you value. Neki muteeka bagambi balooya bagenda nti kikkirizibwa.
Yes we omuntu okujja nazi ne balamuzi bakolera ku mateeka kujja ogamba nti omanyi nti ensi yaffe bweri nti alina obuyinza asobola okuba obutakolera ku tteeka n'agaana buganyi naye nga ddala oli mwaka obuntu omuleka n'agenda n'aziika ng'omuntu bw'abeera ng'alina obukosefu nga mulwadde bagamugira mumuteeka ku kitanda emulago bamuteekeko abasirikale ne mufumbi omuleka n'oteekako abasirikale bamakomera n'agenda n'aziika mukazi we ne bamukomyawo. Manya ebintu byagala mukaako obuntu alina omusawo gwe baali bamuvunaana simanya bamuggyako guli oga nti yalagira omusirikale ate omutogo bagugoba ne bamulekako ogwadduyira ate waataali kuba alina obukakafu nga yali mu ddwaliro ne mukazi we kati tusaba naye nga kitalo nnyo bambi kitalo nsaasira abaana wadde bato naye nsaasira abaana bajja kukula bakisange tendabyemu n'obukulukulu kati bo bukiwulira nensaasira bazadde be naye nensinga okusaasira mwami Mufumbiro ng'olina okunyigizibwa okwengeri bweti ate ne mukyalawo naafe esimanya nga ejenswa kimunyonnyolamu twambu twogera n'ogawa omuntu manyi kyoyitamu naye nesimanya nga ejenswa kigamba Katonda twogere ki nze n'engeri gye bamubikiddemu gye simanyi okujja obuza omugani mukazi we afudde manyi nze kiyinza okunnema okujja okugamba nze tokintuma nno ne ŋŋendayo sigendayo kyabadde kinene sigendayo lwakuba bagamba akomera lumugalimu obutivi wano we batuulatuula nga wandoza obudde badde bebase webambikidde kubanze wambikidde nabadde yafudde mwendo ogw'ekyeru nadde ku ssaawa eddwaliro nabirabidde tebatugambidde embu afudde baba bebasaawo kimanyi bambikidde ku makya nga bagenda ku foleni kibi nnyo tujja yisaawo tujjayitamu tujja kwogerako ongulira iPhone emaaso 3 ajo ogikwate iPhone bantu bamala okwetegereza ogibongere bambasomerero kati abasabira Kingdom Gadgets aji tusabire omukisa oli empewo gyempunya mbaye akugamba bakwanya ekirabo kyakawoowo haji owunya bulungi mbaye akugamba wali eri akawo kano waliwo omwana awo mu tawuni yanguze bamuyita Zahara wayono owobuwowo budget sense so kendezeeko tatukwata copyright budget sense Uganda bambi owunya bulungi yampadde akawo ako nangulako ne tikiti za $7,000 leka nange business ye yasasudde ggulo owaffe yasasudde etikiti za $7,000 teyaze mugamba nti nno olina ku namba ye iyo weeri kweno yatumukubire kwantulange business ye 704 bekandaba eri wano waliwo gye yampadde kwe namukubidde bambi owunya bulungi aji omita Zahara eno saawa ana nekivulu kyaffe nga 12 essaawa ya mukyala wange akyala kirabo Zahara tikiti namba yeruwawa weeri katukube bukubi tuno mukubira akalango aji omuntu agala aji kapo aba waffe yaziguze tikiti za $7,000 Zahara barakallahu fikum era bamuguleko njagala tumukire essimu alange business ye kuliko ya time ajo bane ya time gwayina ekivulu anti eyo kati salamu alaikum Zahara wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh oyo salumu aje no mwami salumu yes sebo atuli live wano ku Sham 256 mbagamba aji nga awunya bulungi nanga kawo yakaje ku budget sense Uganda konze kakubire tukuwa akalango aji awunya bulungi awunya mashallah neyanza nnyo mfulusharo neyanza nnyo neyanza kati musirike kaire vuja bane we bali kwa basi moyo bagita Club Danute Intense Man tuje tune mchalo 18 okuva wano ku budget sense teva mu lugoyero osiba owunya bulungi olunaku lulamba tamu y'omwana nje kubye aji nawo okwekereza leka aje owunyeko obulungi bambya tamu aji we yagaleko omwana yajimpadde yejempunya kati musangibwawa tusangibwa mu tawuni wano ku kizimbe bakiyita Totala Business Center ntimanyi Totala yes sebo duka namba shop number eri TBC 344 ne 43 asome namba bamugule kati some fa abagira aji kapo tuwenda kugula perfume ku budget
buli agala agi kapo namwe mwagala kakati enamba esimu eriki enamba eri 070 47 kanange nfunirayo akange kalete wa mwami Sharom anane timu yangu analo producer Jebbi ne mwaga kwavuwaza mwana wange tulanga mwana tuzahala genda kaleta mukama wange mbasange buno obudde tulwana ku divine era jangu ne bubwo tulwana ku divine mu ndeeba kale sebo kanzye ngena bamba akubira kantuke we tuli ku divine oyaguze tikiti za mitwalo bandu we bale gulati bo bale kwagala agi kapo we bale nsense buse oli humite webale nnyo webale ddala kanzije katikati ndeeta obwammwe kale bambi Zahara buli agala agi kapo nze kudikeko buli aposinga video ya kapo nga mufollowingirawo Jebbi mwamuyigiriza oluseke hane mulabya ka video wala wajiri ageze nga nje China kamba abonya akoze amatama ogenze no ngamba mbugundi ani kwa doyo genda ina agamba sebo yatuluse dda kugabe nti wakatuuka nkulaba ko gwe buza simanyani das mbadde ngambo gamba bano abaneno badaswa mbulati bano wendi kwa woligwa olabo yombuno gundi oli omwana yawube ngumi mbuyagenda kutuka ko yina ateka woluba nze wenda muvira ko Jebbi mbate mukoye na avene nawe butambyo video tujja kuisandoza nga mu November tulaga abantu wawaba kazi tuna Friends of Shalom ejabao bangamba wawaba inalopa banyo ne bintu byange ebimu naye nasho era sho yange kumyewo aji abiri mwenda nduma Friends of Shalom November abiri lujabarwa sanda abiri mwenda tugaba kisasa kuli resort kisasi leo tuli kusagala abantu banji tuli ku kyalo emeza milioni 5 bantu basamu ordinary ticket ya $10 okwesonse ekivulu mbannange mbaddamu ekivulu kyange 27 November Friends of Shalom and the Content Creators Awards emeza milioni 5 ordinary okuyingira $10 je mtasa tumusamu zokka ze njagala ate tonya zivungisa ojana $. tetwagala mu nganda tetwagala sente nganda $. Edition tandiko sevya kati center 27 November lugamba lwa Sunday tuli kisasi Friends of Shalom $. Edition emeza milioni 5 emeza abantu batano hata nanga onja kusaswa sente jabanzina ogenda boyo day ene simo musante gujo chanyo abananga aje afunye simu naye mama simo musana gujocha kajaga demo shooting aji weekend yanga oli ku iPhone tukuba ku iPhone ero oli mubuze simu ko kubyo ojimanye chika oli bwankubi kasiku ya dabi kola emuga esimu ko jo onkubide ne simu ojimanye chika ndi ku iPhone aizo go zaitero ba mune aji goli musanyu aba Liverpool gwe omaniti mwenda kati mwenda kuwagira Arsenal chikafuwe ati ebongereza ndisigala mu bayani ate kati goli ate mwamu kubako ati kyenkubuuza Arsenal agenda kuwangula Champions League wagira owe bungereza munno agenda kusigala mu kati bozi munawana mu Ancelotti yagambye dakika 9 nyingi second leg ajina second leg nga Liverpool agenda kube golo 2 isemo yakba golo nya nga bano bebase ne ekyannumye sagala final ya Atletico na Arsenal yinza kuba Atletico tajja kunyuma njagala final nga final ndasanyuse ne Barcelona nga kivunye red card Barcelona kyabaddewo koze lengere nabadde ngamba Arsenal esoba ngata achokera ku Southampton nakubira kasimu nganje China bine bibiri nchayi nebikope ebi walugwe ngenda ku final oja kuwulira uyo ne Katonda yanyambye obwo bukopo netandikira mu kakopa ako nsobola okwetereza abazanyi balwala niyo mayinti kati bayinda badda nasiba omwala kutumideko bulite China nasiba bet yasana nga Shalom mpa odd ne mugambo labu no budde China niyo mayinti no eggulo mbakubanga ndi musibi wa mpira nade yakulya nange emipira egyo gyombi nkimanyi bulungi nti gundi Barcelona nga ngugaba golo 2 bajja kunkuba senga nasibye nga Liverpool nga nebwemba nebase niwe nade ngendo gula nemba gamba ono Liverpool mukube ne mwandi badde mu golo at least nabagambi guno gono Liverpool
bamulamba batandikira kunze ku Madrid ati kye bankola ne eddakiika ennyingi okubana ziba nnyingi wali waffe yezero bani abasamba lero teri lero teri Europa wali empira lero Aston Villa basamba sebo Aston Villa mu Champions League Europa ogaba waayo wali Aston Villa Bologna emipira giri sebo Celta Vigo kusawa nya emipira giri ne conference wera tumanyite empira gyeji abantu bayisizeemu obera ku nsi Manchester ya betting China etwalina na simu Manchester ya betting aji koze China bakwe ngamba bridge ya China mugamba kwata sense nazo zosuubulamu ziteke ku Southampton bili abiri mwenye abale message ko agenda bakuba etimu eze kubaswaza nagana mipira jalero nga mizibu Bologna Aston Villa golo golo noti namwene kalubamu FC Porto none amu golo Celta Vigo agenda kubona Freiburg obane golo weziri ejesatu jiri mu ndabi ano Conference League conference uno wano babo muluma bagulisi babo Crystal Palace yegenda gugoba banzo bapangolo kama bagenda jikuba timu yanta mayankubya ezeda kalma basibasiba bano sibategeera naye Volcano ine enkizo Volcano ine so abagala mukategeddako olwaleero emipira muganya kubanga muuta munne Southampton yakujjamu omuntu ndi China ngamba ajiwanga ali wali mutawana era twakwangula kodulapo kati muli muturabu namaze naba bankubidde ne bangamba nti dolowa mabateke ebikopo yadete mala twaleke wa bibiri bisatu Premier League yo mulina naye simanya mtajja no Guardiola kati alinyo anewaka ayi Guardiola bagenda mukuba sure Guardiola bagenda so ogasamba afanya Champions League aji tonda bayo ovuzo gakubene ogenda kuba nze ndabagwe ne Bayern ate Bayern ndo mukuyo kitinuma kyokka saka twali Champions League saka lo mutwale ge mazima ate na Atletico musobola Atletico mufuna hawe kati ku myaka 25 Spain ya Afrika atengezo timu sa chance kuba Barcelona ku Arsenal Bayern Atletico kwe kuli etuuka otonyi bagenda kunkubera sente jo kuba weekend wedde Barcelona kuba Atletico kaya twadine kazwega buno Barcelona genda katuya ngambi Barcelona kaye kuba Atletico mama ogo nadde nagutide basajja we nadde nabonga tugula banemba gamba guno ogulaba ate gongo tidde munaye guli mu golo mmeka biri guli mu golo bina simanyi bagenda obaza side ki emyaka 25 ngatakubanga ku Barcelona awo ebe mugendo okogera nga tumaze kuba Man City mwe bani abaseno amaze emyaka simayemeka abaleta mukuba kwa so aje kufanywa Champions League gwera bawawo wala tajja banga abebwe bakutumidde nnyo abebweru nadda abanyumira kana ka sports aga aji abantu tatiza abantu rent wabwe aji ja kunyonyola Allah ntwa betting ebintu byobawa babi betting kati ngenda kuongera mu omanyo mu kunoonyereza yo kwa toto wangala nyise wanya nagwe kwa research nga yeyo ne yagwa mulume wala moni musolo ebiba bebikwatayo naddawo kutsawe ddo haja abantu bakutumidde okufa obufi bakwagala omanyi yo manyiti neje nyimbe eyo nga ngenze ku shoba ki show bangamba mbu ojolete ku Salomu ne Kasuku oli serious oba lwaki babantuma mata kati bajje batule wano tunyumye yakati nze kwa kanze ninga zolo nakati banayoga bakiza mu ndi musiru kati nkola kibanyumire ekyokuba omusiru balozo oli musiru nze kala kita yange era bayombawo nempulinga katanze wembagala mu ndayezi video boche bamanyi kati twavuddawo aji waliwo restaurant Renzo restaurant eri awo Gwanju wemba dendi akamere amwayi Masembe yakutumidde nyina ngamba nkutwale kwanzirayo mu gwo musanvu oyala kuntwala China njatwala tugende China bagala ndabe konga ali ku Renzo restaurant yawe Gwanju wemba densura nga ku watch center ateke mu ticket tugende China ateke mu ticket mwami Masembe ajawa ngatutuuse nendwane nabala bakwagala ennyo bawala bakyala basuubuzi ati babana tuli babiri twandisonze tukola akantu ngabe tukawereza JB ku restaurant ya Emao nammwe tubatumidde ko nyumwe bali kula aji kapo batumidde kati bafumba mmere abo bafumba yaffe yawa bawadde mamije nye ebirabo era bijja waliwo abakyala kola ku restaurant ya Emma baadde mamije ebyaga twebaliza omukyalo oyo lwaki ntwagamba mufumbi kiki yafumbirwa ki yafumbirwa ki gwe kenyi embeera zo totegeerekeka
Ama twabadde China anama mijede nyembera je weyisamu eno character yo bugabo gente oyisa character ya Busiru ogikola ate neeka neka amamusiru ati olemo okugamba ndi akiri kyembadde kwe kanchireke eno ekangeziwa era waliwo yagulidde Jaden a laptop omwana bamugulidde bagulidde laptop ne abantu bebe aja abantu batu nze mbaga aja abantu batwagala bya serious ne thank you so much abantu be China omuntu ngoli ku social media banaye mwebale social media eno emanyisa embeerazo emanyisa nti oli mugezi oba oli musiru emanyisa nti oli muntu mulamu oba oli muyayi oba oli kenzo oba oli sebatta wana bantu bakenenula baga ono muntu ali bwati ate omuntu oyinza kwogerera wano oweza mwezi nga tebakugwangamu bakubuuka bwe bakubuuka n'okyamu kyo kyakutyaza kumba abantu bakubuuka kati nze ondaba nateekawo buteesi post abantu bakola kufa bufi abantu nali manyi kigamba lunaku lumuna kati kitambula kati nze gye nayise yonna ntuuke ongukongo ate bakumanyi ku ongukongo ate abantu ababere mwine ensobi ye muyokka ntu atusanga mu kkubo agikapaaliwa ondaba nkutte ensawo yange gwe totambuleko bibyo balooza tubeera mulembwe agikapaaliwa onkonyo bakwagala agi tine twadde mu factory y'emmotoka eyo njata nkasuubula mmotoka natulambula ez'aba China ate tuli esimoka zaffe nzireete wano yadde business trip era mumpe emyaka egi nga zituuka YouTube njagibalekera wangi ngenda gibalekera YouTube yammwe bino YouTube jabanga jemire 10 omwezi envumi okufa obufi ngeza zisente ziyizigira bugizi bweziki bakudduka asigende nyabanga nsuubula mmotoka ne wano osigala anti kakati bw'otandi osuubula emmoloka ate otandika okuwa obulango leediyo nga wano obadde olina zinange kisigalemu ate nga wano olina kyawereere tomanyi nti nyo kyekikutuusiza ku kiri ate nga wano okulanga ekibanda kyo oyita wano aji newuunyiza aji tutuuka abantu nga bakwagala aji okufa bali batya abantu b'e China bakwagala okufa lwani restaurant anya mwetwatumirako nnyo bagamba nti okusanga obusanze essinzizo bayinza okugamba liringa Masaka ogenda okuwosa kati ambu ebeera bwoba bali idiza mwezo gavumenti ebawe musaalira teriyo mizikiti naye aja abasajja bane nomala ogenda e China okoma oliwo opposition kale notambulako mu nsenda okoma oliwo opposition okolimira buli ali mu buyinza nze newunyanya abantu batambula wembatirira nti basajja bagumu nagenda nawalambula amawanga gonna naddala nagamba nawaana Uganda omugambo wa abasajja avuga 226 225 emmotoka nawane South Africa nefe twabaki South Africa omanyi bwe emmotoka bazeekolera aja abasajja balina emmotoka musolo mutini nnyo bantu bagula emmotoka kyetaago kya muntu wabula nti omuntu olina okuba n'essimu it's a necessity wakiri bane ya layisi naye ng'ogikola ki ogirina ate bogale bannansi babawola nampole basala mpola ku musaala nga kyetaago olina okuba nayo nentuuka n'entebe ku airport omukyala Adija yakulira revenue awo entebe yakutumidde Adija manyi ndi muntu w'amaanyi bwentyo kati gwe kimanyi adimalo ita ku airport abantu bafa n'okufa ntumira abakola ku airport awo omukyala akulira Adija omukyala atiimu n'omwami saakutte erinnya lyo bonna babadde wajjo nga munnyanyiriza okukwasesinga emisolo gyange bampadde emisolo egiri fair bambi banjijeko emisolo mirungi nnyo. Thank you so much Uganda Revenue Authority awo ku ssaawa entebe ebintu ngenda babireese bulungi teri kagwe yange yabuze era edda neeraliikirira kimu essimu bwebula nga Salom lwaki tambulidde nti jangu ku kisaawe bagambe simbanane muno mulimu ebintu byange nawaliwo ekyo ekintu ekyetwatwaliva emaka jukira kyetoola ensawo yowekanga neekanga omukyala yali tagudde mu kintu yetoololelemu ensawo yange bakwata mukwate yali akiyingidde kyenkola ebyo kusenga ntambudde bwendaba yefaanyiza eyange njijjako nyenjiza ebbali nensoma kwe basenga njizaako osoma lesaawa namba ng'oli awo ekintu kigenda nekiriwaayo nekiriwaawo birabika n'ebyantu ebye China bane agensi zakula nomanyi nti nno abantu b'amawanga amalala basipaka ate ebefaanana ekisaawe ky'ennyonyi baasi we balinnyira nomanyi baasi z'amawanga gakola mukola check-in bulungi nnyo omugenyi tayingira
Badde nantambuze. Okola checking ya basi. Ade nkutumiddeko wamu ne Muzaffaru yanga ngenda kweza perfume. Yanga kumalo mali yange ejja. Muzaffaru yajimpadde. Bakwadde perfume. Lona perfume bakwadde perfume. Wala bakwadde biche birantu bakwadde. Tewera bira bintu. Biwandiikeko. Otandise okwe. Bakwadde tubiri. Atandise kubanga bitanka. Byo byayise ku mazzi. Anti tewera bira. Bakwadde Muzaffaru. Nentumira nantumira kwanye Joan yoyo wa Air by Belinda atunda ziwigi. Zokka naye nkutumiddeko. Namu mche naye nabambi Zahara ali awo. Bebale kola. Bakozi. Bebale. Batwagala nyi batula. Mwebale nyi bonna abanyonganda bangere China. So aji munnange. Tewe tunuze eno tewera bira kintu kino kikulu nnyo. Abantu mugule tikiti ku Momo Pay. Zatandise. Momo Pay ate kantele ku TikTok katambule bulungi. Abana ba TikTok njagala kanunako mu kajanja waze Momo Pay abantu bagule tikiti. Mune kintu tulwanira wamu ne bana. Tuli naffe. Tulwanira wamu. Fasikuzi bakazaza nya debulango bwaza nya. Onyiga *165 star notekawo 20 20 star 165 obaka nkubo balagiye nga nkola nga bagira abwetambula kubanga waliwo abatamanyi bintu bya Momo Pay. Kakati wano si wali sita star 20 nyiga okola bwoti akala abalina app yaffe eya Momo waliwo tugulya tickets waliwo events abalina app zaffe downloading app ya Momo ku MTN. Namwena balaga nyaka tukwatana app yaffe nyiga *165 star 20 ash onyige yes bogenda jagamba enter pin otekemu pin to unlock Momo ticketing otekemu pin yo pin ojitekemu onyige bagambe Momo ticketing onyige 1 bonyiga waliwo Shakib vs Barista KCCA bonyiga 00 aye next era nonyiga 00 tukyatambula nonyiga 00 noyongerayo 00 kiseza next nojja era yongera netwongera 00 aseba avuga tuli ku namba ya 14 ngonyiga 14 kigambo seba avuga concert eri 14 ngonyiga 14 ngojiteekamu yes nga bagamba buy ticket ngonyiga 1 yes ordinary ya mitwalo 2 VIP 5 table milioni 2 ogerako joyagala ngonyiga nga kiwedde ngoteka mu pin nga so mujje mutwagire nyakuzo mwezi 12 June bekaguze adagezesa adagezesa oguze tikiti aguze tikiti abadagezesa mpola social mwe kuwagidde nnyo ajajigaba ffe tune mezo lwe twaguze muri ba meza muri banene tuli ba meza so byebyo ekyana ogenda kireka tekijja kuba mu meza kika kubera limba yaye abayaye bagenda kitwala aja soka aja okatimbya kayimba kyekyana abana abayaye balaba ne baneze nkubulire teri bantu banyumisa abayaye banyumisa love oba oli mu ndongo oba mupiira ngwagala okunyumibwa gy'otuula mu kirasha bamba nnyabo ewantu nze nnyabo ebintu by'okwewombeka byannema bali abantu banyumisa aje okuba endulu mu kapiira twabeeranga awo nga express ekyasambira ne wankulukuku kati ejjinja bira ligenda kunyoka kugwa express ne vira goba watudde eri mu bayaye eri wali ekisansa okiraba mangu nti obudde bugayeggaye n'ofuluma sawa ya jinja kakati oli owa VIP aliwulira buwulizi nali kudde mu kyenyi nebo beera eri mu kirasha era nga batandika naye tekijja kusoboka refu waabwe bamuguze n'ogamba leka wetegula kati abayaye bo Katonda yabakola so nakutegula samba Crystal Palace njagala tujje tukwate ngoyambadde ekinu kapya tugera kala baawo nkola kikopo njagala nakitwala ngenda kutwala Crystal Palace nga kiyina wakitwala dda ettimu egenda kutereera etagaddemu n'etagalamu tewajjayo kati ku Champions League ng'etandise okutereera kati enda kutereera byebyo nno 12 tubeereyo aji ebintu nga byatukubye enkyukwe ebbaluwa agirabye mufumbira nga asaba aziike mukyala we ne tebannamuddamu akuwa obuntu ekyo humanity kuziika kuliwo nga 11 tuziika lwamu ngabye 11 program sibo eri ogamba badde njirabye njitaddewa program ebanna kwa leero tabe
tuziika 11 ne bamuleke teekako obuntu nsonga njagala tugire kanjano ku page ya NUP yeno programu yaffe aji nga bweyimiridde wano wa contribution programu yaffe nawe bikutawanyanga nze eno wano wa abagala okuwa banne abagala okuwa amabugo eri mukyala mufumbire wo okuyambako enamba ezo 770 46 86 16 kasewo tetulinawo bamwita Michael Dumba endala eri 0752 ene kyali mpya tenavaako muliro tenava takiwulidde twagala banne njagala gundi Alex ne mufollowing wa takiwulidde awulidde jebbi ana akatunuulira jebbi akoze eki ana kyakoze awo uno ino programu y'okuziika omugenzi olwokuna leero omulimu gwenda ava ku funeral home maasi wedde badde saawa 4 then after service omulimu gujja ttambula paka waka Mutungo Magembezi Estate ku lwokutaano church service at Luzira Church of Uganda tujja genda mweyo saawa 5 tuwewe encha tukere obukezi saawa 5 tuwe saawa 4 tugende encha saawa 2 omulimu gujja twalibwa eruka nkuba nsobanye kikuba essimu neruka wewa ate kiri wano kumpi Busoga wamma ku lwokutaano bajja kutwala Luka Busiro village ku lwomukaaga tugenda okuziika na 11 lwa mukaaga mpola so tugenda encha tutondeka tugenda niyo manyokeera gwe imeyakeera jukanze embeera kumpi mvaano mbano wetu kulambiro wali nga ndi nakawa ate naku zino munene boyita mu kibuga akati okuva lwe bagira ne bajja abatembeeyi emmoloka zitambula aji ne mufumbira bamuleke amendazike obulumi obwo bunene omuntu asobola mukomera nga bamutabula omutwe nga yeekyawa abamusiba asobola okwekyawa bamuleke aziike mukyalawo bawulira batya basanyufu baba basanyufu abamusiba ate olowooza bakusiba osanyuke ng'omuntu akusiba mbuno obeerera engozi n'endongo kyekyo kyabayagala ofune ebizibu naddeko ne wa Dovicom eri gye nagenda okulaba Luzira naliyo bangamba ate Dovicom ate ali gundi Maction tali Kampala remand Minister gundi ya omulabira mu katimba waliwo mitayimba n'akatimba tekayitamu yadde akatidibwe kiki nnyo ne mwami Bajo yangambye nti mwami Balamu yamusonyiye ne bagiyita piki PW production warrant bangambye ajja lwakutaano yenkyo nga 17 ziri wala bakendezezaako bajogane dayasi wano ndoza bakoze PW tukamba bamusiba nga ndi China ate ngambye yankyalire Luzira nagenzeyo ne mmulaba ngagenda kuyita yenkyo ekyo luva mu maasi mpite Luzira kukomera gyali kyengenda okukola totuula wano oyambuka kaboda kakwambuse bambi yankyalira nga nje Luzira Dovicom omusajja ne abantu b'amakomera bakyalina empisa abasiike b'amakomera eneeyisa ne obanga ogenze kwa musibe ogirabanga ya buvunaanyizibwa teriimu nguzi simasooka gundi bakwata mpola waliwo ebitambula social media nga bagamba mwali mwagala omuntu omu afe kati wamwe yafudde opposition lwagaliza mukaa kitaawo lutta nnyo bategeera batya nti opposition baagala omuntu afe bamala basaba kaadi ebintu bingi nnyo ebibeerawo ebisiiga opposition enziro nga bikolebwa abantu mu bugenderevu bw'ojja ogendera abantu abavuma abantu asooka kwambala kakofiira aka NUP ogenda okuddayo ku peegi ye lwabatavuma akaba tekaliiko lwatudde mu challenge taba mu kakofiira nelwabavuma amala kafuna bwe nti mumukoma kukubalaba nga bavuma omugendereranga omuwonderanga ogenda ekyezo nalina ekigendererwa
Bosanga ng'omubbi nga ye buli bamukwata abayambadde entalabuusi omanya avumaganyisa busiraamu simu taba musiraamu saba musiraamu nga ye buli bamukwata mu bubbi aba n'entalabuusi ng'oli buli bamukwata mu bubbi aba ne sapule nga yo tagijjaamu kyeza avumaganyisa bamukuba kutesa play what omanya ali ku bukristu bwavumaganyisa alina omuntu lwaki omala kwambala akakofiira ovume kyeza waliwo ekigendererwa kirala nanti byanjawulo aji kuba kati abamu omusajja ono yatta abaana eggane tubasaasirako abafiirwa abaana omusajja bamukebedde omutwe nga mulamu yaddagala bya bugagga ebyani bamutuma asaddaake ekyamusizza abaana ajo abavubuka baagala obugagga bw'amangu ate n'abasawo b'ekinnansi nayo bakikomye eyo teeke gye bakubisa abantu ng'amaze omumalako ssente ze yakiveemu akasemba yagamba genda otta omuntu njagala y'omusayi gw'omuntu ngakimanyi tojja kikola abantu kubawulira mu basawo b'ekinnansi abantu bagwa eddalu bamalirivu ekyo mulekerawo kituma abantu bajja kumalawo abantu jjukira etteeke gye bakubisa azisoma nasoma nagaa kati akakyasibyaka genda omutte genda ebakene muwalawo kulaba musajja kukwata mwana namugamba yabaddeko ki bulijjo yamutwala ku ssomero nga tamukwatanga kumba alina kye bamugambye golooza lwaki namwe abantu muteekemu okumanya okwenjawulo lwaki olowooza omusawo oyo ow'ekinnansi akutuma kintu kizibu kyasemeyo nga amaze okulyako ssente zo lwaki takigamba nga wakatuuka olunaku lozza omulaba aba akyakulyako wano bw'amala ozikumalako nalaba nga amanyi tebijja kukola talina kyakola awo nzika agambye genda okole kino nayogera ekintu ekizibu ekyewuunyisa ekyobukaba ekyebuseegwe oba ekyobutemu naye nga aba akwejjako bwejja kati ye natamanya nti gw'oli mu kwejjako yamalirira dda yatuuka dda ku kisenge buli kyomugamba agenda kikola abantu basanga nga eyo mu byalo ng'ovuga emmotoka n'omukwamu amatala ng'ali mu luguudo yeyambudde engoye anaaba ali mu sitenseni muntu mukulu aleebeeta ati yenna omusawo kye yamugambye ani bamugamba tamagamaga era tavaawo ne b'omukubamu amataala asigala wayimiridde twandiroweza ajimbwa amasomero gano should be a safe haven oba ekifo omwabasa abantu babalimba eggi lya ssente mmeka how much an egg yabitaano kati waliwo gwe nasanga waliwo omusajja ali awo maya yakola edduuka ly'ebyobuwangwa naye yaŋŋambye mbu tamanyi basuubula China mukola ssente yanga nti bino tebiriiko bbeeyi tegeza mbiddemu yabuuza nti waliwo amanye ebbeeyi y'endeku zagamba era yaŋŋambye ekyeji nagaa katulaba ejja eddamu lyebi yabitaano ate wanedinezeze nditunda 3 nga togenda ddirya kakyaga agajjawo amazizi amanyi akyambuli azize agagula ku bantu eyo enkoko ziziza n'amagi gange amagi enkoko zange zadde zibiika omukyala teyalabanga amagi nina amagi gali gazi yagaasa jeje nimpa amagi gange kati anfiriza sente empitivu tuba tugenda kusuubuza wa musa ngabaga white nkoko eŋŋanda wagendako musabo beka wagendako musabo kyaga kye kituufu kati gwabiyigirawo olaba nammwe abagenda okuwasa enkoko batwala ŋŋanda beka wayigirayo ebyokusamira omanyi amanyi ge batwala munnayuganda watasamira nko beka omanyi ge batwala beka asamirako mukomuntu banga yeeraguza mata banga yeeraguza bakukwatamu baka ono yandogera ku ssaawa mama yamugamba kasitaji saku mukono tali kubuga tali kola ki nawe njera biramvuge mboga naye kati ndayira mu nyareso ejja kuvaako bana abana abakozi bange bandoga abakozi bange beeraguza ono yanyweza mu ssaawa niwe njera biranchuka nije nadetanya sina kujambala ndi kuyajje bije yampa wanji nije nawdetanya sina kujambala oli kuyajje ndi kuyajje bije yampa omwana yandogoyo kati naye mulabye naye yakayandogo ono niyo ode mbala y'omusajja w'ekinnansi amaji amazize 3 byagiguza ate ono olijjayo walala nje kati agisokola ka branch ako nze soyidi baba yaŋŋambye edduuka ly'eby'obuwangwa tewali wajja wano ng'ekintu akimanyi bbeeyi kubanga ataba ku bwangu ng'omusawo agenda asaswa omusasuli nadda ku piki musembere haji atandise eshaka vlogs gwasala obuntu bwaji ng'alimba nedda si kulimba teri akyamako ebintu n'alamuza mu dduuka ly'ebyobuwangwa omusawo aba agenda ebyo simanyi ekyo yakyenkwale
ekyoya kyenkwale. Nga kigenda kukola ki? Abasawo batunda ebintu abo balimba abantu. N'abasawo namwe mulimba abasawo abaganda ekyoya kyenkwale kyaki? Kyenkwale yambe ki mu business? Kati abo abasawo zino zibagamba nti njagala enkoko y'olujumba. Yebeeta emu budots. Mutolobojjo. Ey'olujumba eba myufu naye ng'ebyoya bimasamasa. Yeete enkoko y'olujumba. Kakati omusawo njagala enkoko y'olujumba. No gifune mu bwangu tumalize ensonga. Jjuke oli aba yavudde wala. Cyane kati kuno simanyiiko. Aliwa gundi. Paulo. Enkoko bagigamba kwatano leki bagamba. Enkoko bagigamba mmeka eyo. Ya musanvu jjajja. Guwo yagirete. Ebaye manju. Yetu amwe ne tololeji. Ngagirese. Ngate ajijjako kyoyanga gamba kale. Genda mu gisale. Kombe bagiziza webadde. Bagiguzeera omuntu omulala. Enkoko weggwerako ebyo yange ekoze obukadde 8. Aja mbadde teeka eyo. Weggwerako ekyoya. Ngeri mbukadde 8. Gitwale ajjako ekyoya kale. Genda musale. Muyiwo musaayi. Teri musaayi kwayo. Abasawo tebakola. Kubanga jjuke watogenda kulya. Ogenda. Nzedda nakyali mu kyalo tuli bato. Olusenga wange. Nkaga mu ebiri awo. Senga wange yalwala. Ne baluga tumutwale ku musawo. Ndibadde nali nsomanga kyakutaano. Nige gari njimanyi. Tugende yerwanjiri. Senga tumututte tusibyeko embuzi bagimutumye. Ku gari. Nze natwala embuzi nga mukulu wange ataddeko senga. Tutuuka wali musabo. Mayinza kuva mbuto neetegereza mukulu wange yasigawo eno nga nze ndi yesoze. Njagala kulaba. Kagize kati asajja kecyanze kati. Kalina obunyo obwaguba. Kagambye mwebale. Embuzi y'abajjajja mugirese. Muri basiraamu muri baki? Tuli basiraamu. Tuli basiraamu. Kati tegeza mwe mugenda okusala tusobole okuliira ewamu. Kwa basiraamu bawe ekitiibwa mwe musala. Ate salirwa musiraamu ante mugirya. Nga tufulume bweru kalina bye kakola wakasajja we kanoga obukola. Mbobukola takambe. Embuzi eri wali. Mbobukola. Akasajja kumaya kali kagezi nnyo kamatubuza dini mwe tuli. Kajibukira omuntu mwe kagisimba akambe. Muname kuli yako. Bwakwa mbulubala akakutte. Kyanga kya embuzi. Ate embuzi twagirinda. Temwali akumbuzi. Embuzi ngajo. Kati ndoza tubagate tuli basiramu akakodyo yali aleta kalala. Ne wano yayitira. Kati senga yawona. Senga ali mulwadde wa pressure bali babalimba. Sali pressure era yamala we baton ezimukubira mu lujjanga atudde nafu. Gona kugozaga n'abantu nga abantu gwe. Ebintu birimu abantu abalimba bangi. Kati eddagala eri ekinnansi. Je liringa terina haramu. Ngalikirizibwa. Okulinya oba okulinaaba. Byonna n'ezzungu liva mu lino. Kyogamba ezzungu teriri beesiiga. Kyeriri. Ekifo ky'okwesiga y'omuddugavu yakola lyakunaaba. Kubona bali balina loobu. Kakati obukodyo bwe bateekamu bwe bukyamu eddagala abalimanyi gye bali nga balimanyi nnyo. Nagamba walwadde kino genda onyo kino na kino weesiigeko wano. Era ng'owona. Ekibaganya ffe eddagala ffe abalokole eryo ly'ekinnansi emizizo zaalyo byoyogererako. Emizizo gy'oleka tonywa mululuuza. Ng'ogunywa. Lwaki ogunywa? Olwokuba gw'ogumanyi. Kati naguli mba ngenze muntu kundagirira eddagala lya kino nalwadde kino. Kwata genda onywe. Nyantwalo nno bali baagala okumpa. Bali baagala kumpa muzikiza. Ozikire. Azikiza omusango. Nawe wandizikiriddemu. Twagenda n'ofuna muzikiza n'ozikira ne mu byenfuna. Allah yanyane. Nti byokwera kuzebyo, it's not my thing. Ate bebikwata bebigenda ku mutwe no badikite dinakyo. Okivaamu okweraguza. Allah. Chikwatanga betting. Mind omuntu wa betting. Muntu wa betting asobola okusibeja abakazi ekiro. Baye bachali nga basi mu national break nga basi friendlies. Zozola. Kati ye wabeera nze nyina omuntu gwe mayaga mati mbuyo okusula n'emitwalo 5 asula muna akapapula. Nange sola nga zisula kikusimu. Mbo akasula akapapula ko bukadde 10. Nange osula. Baba happy. Nzo osula nyasente ku simu.
Zaki. Kale ne bazibwa ngamba kane bankubye. Bakubye nonya sente. Bakubye nonya sente. Sali dende. Wakati aje watakola sente bakulangira nga muzeyi Sebatta. Muzeyi Dani Mugula kubonani atazi. Ne webale kubiriza aje lukiiko. Sasa lukiiko nasanze ruwedde. Nabye gwayogedde video bwenzenda baawo. Awo nade tudde mutwe ya muzeyi Sebatta kwa nasanze avuddewo yalemereddwa okwogera. Naze meeting yodde nadde n'ebinkutte bingi. Nenga nadde wadduba amune nasanze ruwedde. Ni kati buno bubayite bakwata abamawulire nga mumazi we bwakutte. Wandabye mu ntebe erija bagamba nti bolwako ku mbago otulako mu yabagole ngoli mu nnyonjo. Eyo ntebe ya chairman muzeyi Sebatta. Gwomuyita muzeyi batamulabanga muzeyi. Balabanga omuvubuka. Twawudde kaluyimba ka muzeyi. Muzeyi Sebatta. Na muzeyi Dani Mugula ke yayimbedda. Akaliwa. Kabakata baki. Kankano. Echa Eddie Kenzo. Kakano. Kyayogedde. Oh. Akudala. Muzeyi Dani Mugula anukudde Eddie Kenzo. Kakadde. Yowa perfume, anze bwa perfume. Ayina kuba kweli. Akayimba ke kubanne mukawulidde. Aji. Baluyita atakulaba. Kati abayimbi baba ne messages ennyimba za wewona akula. Mukwate tuli bwane. Twaliddewo mulangira. Nabye ka video ka TikTok ngange China. Omuwala. Bade mbuza. Ajita batyandi wano mundeeba. Nebulugwembuza ngamba. Divine ku Papa Po. Divine Hotel onaduka ku Popo. Divine ku Papa Po. Nadde China nenda baka video ko mu bamita Chief Medi. Ngagamba yemwimbi yasooka kugwa ku luyimba lumu naagwa. Yani. Kisunda sonda titiribita. Yangamba nange nze nagwa. Yewanyi. Nafudde seko. Yagamba kyanga muyimbi yagwanga nze. Naye kiva ku luyimba nga terwali lugumu. Waliyo n'abantu nga bayimba oluyimba olwo. Yayimba n'Alien. Alien yagwa. Simanyi Alien wali. Alien yagaye bugaita kyayimba. Kubera bwatimba ndoza bajja. Naye nga bajja wakati ennaku zino. Omuntu asooka nga tali ku form. Mwina kyemutamanyi. Mubulire by the omwana oyo. Namulabanga agamba kyebazinga waawa. Ekyo yakoze ensobi. Aji mwogerene ali. Ekyo kikyamu. Ebintu byotayingirira. Dini bwa kabaka. Gwanga ly'abantu n'amadiini obiteeka bbali. Namulaba. N'ekintu okuvuma omuzadde w'omuntu. Anti omuntu omuvumira omuzadde n'awulyanga aswadde n'agamba kati ekimala n'afuna ejjambiya. Amanyi omuntu balina kibatamanyi. Omuntu ng'obwongo bwekutte ng'omutuusiza ku kisenge asobola okukola ekintu ne bamutwala ku poliisi n'agamba nakikoze naye si kyejjusa naye ng'akimanyi agenda kusiwa mayisa. Eyattala omwa agamba nakikoze era mpulira omutima gwange mumativu mpewedde. Kati weewalanga nnyo omuntu omutwala eyo. Tonyigirizanga omuntu n'omusa ku kisenge yeekyawa. Tebanyiga muntu muwongera. Alukaga kyagamba mbojja kwekanga omusumba waawa nga akalakala nalipo. Kati omuntu omunyiga n'avayo n'ejjambiya. Kati kinga Salomo osobola okubeera wano ne twekyanga ne tufuna abatugoba n'odduka pake kamama Jaidi ne boolyawo olujja luggudde oyingidde. Oyo nga musajja ajjabuze omanyi nti otuuka n'ogamba munzije Lubaga. Kakati wano wenfiira. Nfiira wa. Weekanga omuntu akoze ekintu. Kiriza omutuusiza ku kitatuusikako. Ekyo kyensaba abali mu kkomera boogere n'omwami ono wayise amukansolinge bamutadde ku kisenge. Omuntu bamunyize nnyo. Tomukola kisembayo. Kakati olaba bw'omulemye okuziika mukyala we ajja kudda nga yeekyawa. Ne mental so mu affectinga mental. Amawonga yeekyawa. Muleka n'agenda aziika. Amaziga ge mukulu gava nabye Sebatanga akaaba nange nenkaaba. Abo no balatu balina kye bataakola. Basebata. Ebyali bikolebwa obudde obaabikola. Olaba Salomo gino emyaka mwoli. Okola bikolebwa myaka gyo. Gikolebwa kyasa mwoli.
ate waliwo regime ej'okujja ngera naye ekola biranga ate enyoma byewakola ate bazaala weffe nga bigambo yali ayakola bikyewe era omusajja bwe yali ayambadde kitege naye nga kuola ate wali mata kale buli kintu wekiyitako ebbanga tokigaya kale bw'osanga omuntu awo ng'avuga kaddakisani aliko amaanyi otuuka n'ogamba onaavuga banne abasajja oba kino kimoloka kikyayina bwakunyumiza nti ye yaliwo pakati bamuzeeyiddani tokyalina kyobabanja ayina abeera mu maka ge ayinawo faamu ye bali kumwanyize ng'omusajja omukulu bw'abeera ayinako n'enju z'abapangisa wane nateete ndiini yeddiya mu kyalo n'abeera mu maka ge kakati omwagazaaki ate muzeeyiddani oyo omulaba ekyanumye ku muzeeyiddani tali ku tikitooko muzeeyiddani bwe kyabawo talina gwayanukula tosobola kuwulira kigambo kye ne waba oyagala oyo gola yafunye strawberries ola n'ebyabaddewo era tajja byogerako nga bwe mumanyi kizibu muzeeyiddani bwe yakula bw'ati oba kenza abantu bamufunye bubi ng'adde agamba abayimbi beetegekere bakole nnyo nabali beetegekera kakati osobola okwetegekera mu myaka mwoli katonda kyakola n'akwongera buwangaazi nebisukka ku kyali opulaninze ogenda okutuuka mu 7 ng'ate bye wategeka tobirina zonna ziba nteekateeka za Mungu n'eggoma y'abantu abaali abagagga nga sente bazikumako muliro Shalom ebintu biggwawo bw'otasaba nnyo katonda bikuumira katonda akyusakyusa embeera y'obudde nga bw'alabye katonda akeera abadde omwavu olw'enkya n'amugaggawaza ne bagamba bugambi nti gundi ayina nzibu n'ogamba nga yazijjeewo ng'aziyina ate wiiki ejja ne bagamba yali omugagga nti nno bamusingisa luzira paka banyafuna sente z'abasajja ne bakugamba bugambi nti bw'aba basaba emmere asooke kusasula ogayi bamweraliikiriddeko nga tayina ene nze Kenzo ng'omuntu oyo muto wange mwami Musuuza muto wange mwami Musuuza ng'omuntu simuyinaako buzibu ebbanga lyonna by the way ate ali omu ku bantu abanjagala simanyi lwaki aliwo atyo kati obudde buno naye nze mmanyi bulungi nti okwetonda si bunafu sikimusaba nti nkimukaka nkimuganga mukwano gwange nti ekyo ekigambo sorry oba mwanfunye bubi oba nasimattuse tebuba bunafu gaba maanyi ga muntu bwe bukulembeze kuba nekyandibadde nga kituuse ku ye nze nenandiwulidde kati ngeze ngaani omuto ennyo ku Kenzo nga muyimbi mukunji atasera bwana obukubye ennyo ennyimba ne zikwata nga buto yagana okukwata Vairota hajjamanyi Vairota mumanyi amanyi Vairota nyimba kati ngamba nga ono muto wa Mickey Wine yani Dax Vibes kati omulya mu budde buno n'alengeza Kenzo okusinza emyaka gya Kenzo n'oli wankwadde tegyawukanye nnyo kiwanvu naye omuwuliriza awulira naga ye omwana ono tawa bakulu b'ekitiibwa kyokka nga mukulu we bukulu we naye gwe wavudde ku bakulu n'ogenda kujjajjaawo Kenzo yavudde ku bakulu be ba Aji Kapo n'agenda kujjajjaawe kati kikyamu Kenzo akoze ekikyamu ekyo kifu sima bakyasimattuse yakizeemu kwatangemba ogusoose yatwadde bugize yaleetemde n'akiddamu mutegeerere ddala okiddamu singa ayina interview y'empya gy'akoze kati weŋŋambira nti omuntu akizzeemu ekintu kiyinza okukusimatuka mu interview n'okiddiŋŋana emirundi gy'oddiŋŋanye naye nga tomanyi nti oli ku kikyamu kyageta abangawo bayimbi b'akadongo kamu nga mulina kye mwekoledde Kafeero yafa mwavu gwe yaliwo Kafeero yakola ebiteekwa okukolwa mu myaka gye Kafeero yayina ennyumba wano e Kajjansi nga nnungi ng'ejja mu kiseera ekyo ng'ayina ennyumba e Maganjo ng'ejja mu kiseera ekyo ng'ayina ennyumba ye enkoko njeru we baamuziika ku yikazi 25 nga wajja mu kitiibwa ekyo kakati abaana be bamanyi engeri gye babitunze olaba gwe okola ebintu naye tomanyi pulaani z'abajeyideni tumanyi Mungu bwana abakola gwogugo oba ogumaze kati Kafeero ye yava mu bulamu tolina kyomubanja bye yakola yabikola abaana be bamanyi oba tebiriiwo
be bamanyi kye babikolamu kubanga byabwe baana be. Kati okibanjani teri ayina pulaani ye mu kufa kwe. Pulaani oluvannyuma lw'obulamu buno bw'oyina teri agirina. Pulaani ekomako olozikidde. Ngomanye ennyumba omanye ettaka eryaliko emizikiti nga kati mabaala. Nibagamba waliwo omuzikiti nga kati bbaala. Nga baana batundawo. Funa kati wajja otuule wano Zahara. Kano Beka ayinza omukwana nyeeza abakazi balina ssente. Zahara. Salomo olabye sigambye. Walaikum salaam wa rahmatullah. Oh wampisa. Kawala kange ako. Kawala kange. Kajire ddala mu kamera. Jangu yaguze ticket jangu tulange. Aje tulange omwana addayo kukola. Addayo kukola jangu dakiika nga 2. Yegwe ewa daddy. Zahara. How are you? Wasomera wana kulaba wa? Wasomera ndeche. Ndeche. Nakulaba kubako. Wala mala nyanga bako. Nakulaba nze nkumanyi. Nkumanyi. Basketball bako aje. Eno size zanya basket. Na walimba wagizi. Walimba mubachiya. Omulabi. Obale kwa garage kapo. Tumwagalanye. Aje awunya bulungi. Mwebale kusiima. Yona je mpita. So beje bata budget sense Uganda. Ayina obwo obwo njagala obutunyonyole wano mpola asfani kaona kalabye gundi 9 pm Rebel ya company ya Afnan. Mulimu Streamers Collectors Edition. The original zonna. Kano kayala ketaka bavu yala. Yala za kuba yala elixir. Yala mani. Yala mani. Kano kaita yala elixir kalatafa. 9 pm Afnan. 9 pm ya company ya Afnan. Cafe. Baga ba perfume zo bolele muri amu mukudduka. Mason Vanilla Voyage. Vanilla Voyage. Eno. Ajwa mpedeka Vanilla Voyage na kawulira. Kabachala. Era nkaletedde Mami Jade. Hey! Mami Jade bamujjemu. Abafe. Ka Voyage. Kano now. Perfume. Mami Jade bamujjemu. Kati ajikapo kekuba bakaita bachaka ajikapo. Yekuba bagita Club Daniel Intense Man. Intense Man. Yeno. Ajikapo. Yeyo. Sagala unyanga ine unyabu sagala unyanga kapone unyabulungi. Ebera mtalo 18. Zokka. Okay. Enamba yesimu eri 0701 47 70 82. Chorito. Sangibwa mu town. Ekizimbe bakiyita Total Business Center. Shop number eri TBC3 44 ne 43. Tusuubuza ate tutunda n'akamu akamu. Omwana oyo mufumbiza. Oli single? Ndi single. Ngina mufumbiza. Omanyi ono mukoddomi woono. Tomala bafaana Mama Jade. No wamaza yagalanya abakyala abalina ssente. Takuba sinatuuka kunoonya nkyasoka tte. Mama zaalo ono si mwana muto nnyo ku. Muto. Njala au odayuza. Njagala omwami gwempa ekitiibwa. Aje amwagala mgawe ekitiibwa. Nze osoro chua baba. Ngobirya. Mama Jade niwagala agane perfume yappe. Omwami omwekitiibwa. Tobagolera mwami. Abana abana bali luddawa abasajja bali babona n'emizontwa. Ngakyali mugole mwabachi. Franka ndamyo manyi. Mumanyi. Franka tamchakolera. Tozibwanyu omwe. Ndesinyo. Agenda siramuka. Beka wono no musiramu. Beka si muto. Is 20. By the I'm not searching. Nkyasoka. Agenda kalevu katintinga mu envi. Agadewe. Ate ngwanya business bakunye mutima. Ndakumanti anti byanjawulo. Nyaja basajja bazibu. So akakana kafunyi. Byanjawulo. Kati Ali musire ngo ina mu sente tefaanagana. Musema yagalizo musema. Aji. Aji. Ato ya bagoba banywa mwenge. Anya wana kuseta anywa mwenge. Wana mwenge kusetwa. Bulijjo nkulagero ozina ne chupe ne kasuku. Bana bakama bana. Yinza na nyodde ku mwenge. Katonda wa. Nekigambo mwenge nkimanyi. Omwenge kye alakiriza omwenge. Nebe byogero ndayika no biddamu.
Bache. Nenga neyanza mwami kazibwe kapaba nabanfollowinze abantu bali mu kutugulako. Oja taginga account y'omwana ono tetukwagadde. Kutugulako ate batufollowinze. I'm passing the business here. Tawali buzibu. Mbono simusi. Okutwala business so kubanga ne ku TikTok kweli kwaka. Ondetedde eriwa. Gwe nkuleetedde 9 pm rebo. Eno bakuyiye. Eno ya mwami kasuku. Eno ya meka. Emtalo 18. Eno ya mwami kasuku. Obadde za bwerere. Mfudde. Mwako tugamba nawo business yo naawe. Naziwe kapo kye yakoledde tokimanyi. Banenze mbitya. Gwotwadde perfume. Akatambala nze nkaba mangu. Ne mwami kasuku bamuwadde. Business y'omwana tugenda gimalawo aji. Ntamusa agimalawo. Gwe gamba bugambi bantu bajje bagule. Bannange njagala bakolere. Loni ojja mufuna n'oyo jebbi aje kudduuka kolera akalango nkwadde obulango bwa mwezi mulamba nga tuyanga ku YouTube. Neyanza mukama wange. Tofuka binaze nyense. Akana bakakuza bulungi akaza. Bakuyawa ku squeeze back kana akalanga ako pending video. Neyanza. Nkwadde obulango kusha mu 256. Ono kamukolera. Ndi serious. Nyampa ku weekend. Bwenga buzanya. Mumukolera akalango. Nzo mpadde eno. 9 pm nange njala nsoke nje kubeko atubeka alinze pati bagambire yamuko yeriwa ye pati jalinze yamuko eno ya mamije ojaka kwatana otukolera akalango bakwadde yabwere bagitani vanilla voyage aji batacha aji vanilla voyage ene baya 18 nene baya 18 Okalabi Bible yegamba ememega bagaba mukama akweba customer basingo obungi byalowozanga perfume aloze kudduka wali okadyoka amina sewe mukama aleta abantu ave mu east mu south mu north monna ngenzi bwe yotolola bajje kudduka business yo gende maso nga otsanyusiza mukama akusanyusa mukama babula bambi akana kano mukaguleeko bakasoma bazze mukama kula akulanye amina n'abatunda perfume bagambe naffe tugula kwoyo okole erinnya ligenda okusinga ensene obunene byonna mpita mu Kristo Yesu mwaza mtabasha nina yamusabidde oyo mwana wange batuwadde kakano kano mwami kasuku yino supremacy collectors edition mwami kasuku abembuto ennene eno ya kasuku eno ya mchala Zubeda bannange Zubeda uno by erikono oluwalabu tushutinga bwe lwakusatu ojja kuda obeerewo naye omulabi eno ya muko muko beka ino perfume yo mashallah barakallahu fi ayogedde oluwalabu eno ya mukulu ntambi ate producer JB JB eno obadde ko oli sebo baba bazze batuwaze eno ya ntambi ntambi style onabajjukira ono kasuku Zubeda ntambi nyimpi ya ntambi ate ntambi notajimu wajibanji wanyi mama tabambo ni nentondo ntambi ali nentondo eno mami eno ya JB pota JB na kwa 9 pm yeba mwe eno rebo eno 9 pm eno afnan eno afnan acha funyenga yange nere no ya bei kwena nezo naziwunya bulungi so mwagire omwana banye tweyanziza nnyo bagala perfume namba y'essimu namba eli 0701 47 70 82 thank you so much abagala kako oligino kako sibino batunda balinga bana abatunda ekisubi Kampala ekisubi kyakyayi akisekula n'akyeyira nga agenda okutambula kati gwe nogula amanyi okuguza amazani ga kisubi otuka kanga temuli kisubi ye kubye kisubi ngomu nezino bafumu zibatambuze zo bakola zabayiwa kuno kungulu kasoji kawansi boti oba we ofuira mazzi so much zala njafune namba okuogereza ara tuwo bulango obwo tubenga kutambula mpola nzanyo neyanze babalambi kujja bane mwagire omwana ono tumutaginzaawo mpola kati ne tweyanziza abanya bayi namba naye balwadde bali kuddagala kale aji nga tumaliriza nga tuwumba mwami Kenzo amagezi g'omuwa ogambye okwetoowaza
okwetonda okwetonda abakadde omuntu ne waba omusinga mune mwetonda tekiba kya bunafu kiba kya butegeevu omuntu ng'omusobezza kola twetondera abaana baffe singa omwana omusobya nobagamba ne mu nsonyi nkikoze mu butamanya nemuddamu zaala kale bye mwana wo waalaikum salaam warahmatullah awo shina kikulekawa shina okala bukozi bu video tolina situtekawo mbeera tuli muzipa gwe shina era gwe shina langa bulanzi show yaffe naye nga mbadde tiimu shina yakati njivuddeko oli tiimu anika Zahara oyo mwana wange kaje gwendiko wangi gwendiko shina nkuvuddeko tataddewo mbeera yadde birthday wadde ogula ke abayiyemu ino sente nyingi aji tuyingidde akazeeyi nusuka amafuta akwesiza buba wamma mukote tuyingidde akazeeyi kane mufunye bingi kushalo mbalaza abantu bange mufunye ebirungi kushalo 256 bafunye ebirungi n'ennamba yiyo balwanira nnwani bali mujirwanira so mwami omwana wange nno nga mugeze agaliza tunokola akantu atwale tabba kamero n'agenda ku dduuka Zahara begenjeze Beka mufere yegaana embuto ng'ali ebyalubaluba ne Beka wangamba wawasi so mwami Kenzo tebagamba embu yeetonzerwa pressure eno nga takikola ng'ayagala nkugambye ekyokwetondera omuntu gw'osobeza si kya bunafu kya butegeevu okwetondera omuntu gw'olumiza kyekimalawo byonna neweetonda nze mmanyi bantu basobya buli muntu ebigambo bisobola omusimatuka nze era omuntu nemunyiize amuga nti bansonyiwe niba talina kyagenda kunkola kubanga si buli muntu gwewetondera nti abadde alina kyagenda okukola kubanga nakugamba ensi tugibeeramu naye erina nnyiniyo bamuyita Katonda kati Katonda ye musazi w'amazima weewalanga nnyo Katonda okusaba amazima nga gagwa sayidi y'abali be wasobeza bwanga wasobezugula bugemba saa kunsonyiwa olinaga nti nkusonyiye oba nedda wakiri n'agamba nedda era ensi neegumusa nemugamba nti bambi munne yamwetondera yagaana buki yagaana bugaanyi kyekyoka kale tetukasuka n'olw'embeera y'obudde tujja kufuna haji mu nnaku endala katugende tukungubaga ate tusaasira ab'ennyumba y'omwami Alex Waiso Mufumbiro ab'ennyumba y'omwami Esther Mugenzi n'emikwano gyonna gyonna kyala yafudde muto tebasanyukiddemu okuva lwe baamala okumala okubagatta ndabanga batafunanga ku ssanyu liri awo nituyeetoloola bwe bityo tebafunye essanyu tebasanyukidde mu bufumbo bwe baafuna obufumbo obutukuvu bwe baafuna obutukuvu obufumbo Katonda yakyusa embeera bawaddogeze kugamba Mufumbiro ate yafunye wakati yafudde obulumi bwe bwakomyawo ne kati osaasira mulamu aliwo nti ali mugezesebwa kw'amaanyi ne Mukama kumusaba amusaasire amugumye amunyiga ebiwundu amen. Tugasuka na mbeere bulungi mweraba.